Allah ayagala nnyo abenenya mu bunafu bwaffe ani yali amanyi nti okutulugunyizibwa abaddugavu ne batta Saddam ne batta Gaddafi ne batta buli muntu yenna babba amafuta olwaleero okusaasira kwa Katonda kwatuuse ng'abadde akulembedde ebyo agamba bugambi Bufalansa mujje okimanyi nti ennyonyi ya Bufalansa yatta Gaddafi yakuba konvoyi ya Gaddafi mujje tukube kati olwaleero bali mu kuyomba NATO tolina mugaso mwabazungu timulina mugaso oyo ye Trump bamugamba abantu baffe be basinga okufa mu Afghanistan kati olwaleero bayomba bekubanga batandise okuyomba okwo Haji Umaru bengamba nti okusaasira kwa Katonda kutuuse obwokyanguza kubanga ffe titubasobola kati bo bebeesobola batandise okuyombagana batandise okugjayo n'ebyama owadde ni makulu waliwo olunaku lwekulonga agamba abajaasi baffe be bafiira mu Afghanistan abangi ennyo okusinga n'Abamerika mu lutalo lwe watutwalamu bye tutamanya Allahu Akbar bwe babanga bye boogera nze mmanyi nti okusaasira kwa Katonda kutuuse oba oli awo Mungu agenda tusaasirira awo ekirala kyenjagadde nkooneko Haji Umaru gasitundagenda mu bigambo yadde kikwatagana ne topic naye ng'ate kiri off topic lwa nsonga prediction zange zonna bwe nazipredictinga nzijjeeyo nga bwe nakugamba kuli ebyo oluli nga 10 ogw'oluberebe 26 nakuwa kyenda predicting ekigenda okuva mu Uganda nakugamba nti mu Northern Uganda Museveni ali mu 80 Western Nile ali mu 80 Western Uganda ali mu 80 Eastern Busoga 60 mu Central ali 45 okuva mu 25 naye twagenza okukabala nga abadde mu 40 era kalungu twalina obululu 25% mu kisanja ekiwedde kati yabadde n'obululu emitwalo 210 nga Wanupu alimu 310 that is 40%. Bika ogenda okugira average nze nali ngambye 75 naye bagambye 71 naye era ndi close. Kugamba abatuwuliriza njagadde newaanyeko nti bwe tuba tubasomesa ebikwatagana n'obukulembeze bw'ensi eno ne strategic studies ebiri mu nsi muno tutubyogera lwa byabufuzi na lwa kwagala ebimu tukola research nabagambe kini mu mambuka ga Uganda bwe kyawedde era waliwo yaŋŋambye nti nedda Museveni yakabye ne mugaa nti oli mutuufu asobola okuba nga yakabye naye mbadde nsaba ompeeyo eggulu Bob Wine kozi yafunyeyo bumeka Museveni n'afuna bumeka Ekalamojja Bob Wine yafunyeyo bumeka n'akasimanyi neba ebintu by'otamanyi obyogera kutya namwe muleme kuswaza n'abo bonna mwenna nga maliriza abawuliza ba radio omuntu agambanga nti gundi yakabye okolangayo ka sampling nti kozi mwaruwa Bob Wine yafunye bumeka bwe bamubbye Koboko yafunye bumeka bamaliriza nga mu Western Uganda tewali member wa parliament nogu okuva ekisolo mpaka nogu opposition mwabaddemu omuwa independent ogu ate nga naye weenaye kati omuntu akuwangudde n'akukyabuna n'obeera nga capati mwemimwa ejammwe tekiba nansonyi kugamba nti batubye ye emimwa nga Katonda naye yalabye n'emimwa ndowooza tujja tunoonyayo nakigambo mu vocabulary Haji Umaru gwamanya ebyennimi Oluzungu n'Oluganda kye bayita obubbi kyeki ekyo nakyo nebuuza luli protestant kyeki naye kakali njagala vocabulary kye bayita obubbi kyeki ntumira kojja suula mbaaya Mr. Pastor Masembe Chairman Sebulondo abavubuka b'e Nabutongwa mpozi n'enjozaayoza ne baganda bange abawangudde akalulu nga Honorable Kasolo n'abalala ne Honorable Aisha Sekindi nabadde mbawagira abo bombi by the way ate nensaasira abantu babiri nzikiriza be mmalirako nasaasidde Honorable Sempijja eyagudde piwalenga aba opposition si be bamusudde olw'okwerumangana wakati w'ekibiina kya NRM piwale ekyamusudde n'ejja wano mu Masaka nga baganda bange bano banyimba yiga nameere yagudde piwale olw'abano bano ekyo nkyogedde neyiga wali abakulembeze ba NRM mu Masaka obululu nameere beyafunye n'entalo zemmanyi n'enjaganya bano bayiga gye bajaganya nti twamukubye kyandagidde ddala nti mu buli ngeri yabadde agenda kuwangula naye bano bebamukubye era neneeraliikirira ddala tukyalinawo principle ya multipartyism
oba kati omulimu ogugenze bwadakigwanizi nembulidictinga neŋŋamba Museveni bw'anaagenda tunaasikazawo NRM nantandise okulaba ng'abantu bali ku individualism tebakyali kuki nemmaliriza kino nga ŋŋamba twali ennamboole ekololo ab'ekalungu katuli aba n'omukyala bamuyita Nakeya nekyabaggu n'abalala 3 twali 6 abawagirawo Nakasolo tiimu yawano mu Masaka City ng'oggyeko ono n'executive erali kulemberwa Bulegeya ngewagira Kalangwa naye nga tunoonya akamyufu ani anaagenda kuki lwaki bino mbyogedde nyina okuwa message abantu bawano tuoli bw'aba yawagira Kalangwa n'amuwagira ffe ne tuwagira Kasolo olutalo ne lufuuka lwa Namulanda nti n'abaopposition waakiri bawangulire ddala ekyo njagala okigamba baganda bange bano bayiga kuba bakyali bato byobufuzi nti njagala tukomewo ate bwe tubanga tuwalana ekimala ate tusikandinga abantu kati nze namalira alinga mwana wange kubanga wawuda bisepija mumanyi balina ekyanti alinamu akamaamaala naye ate mumanyi nti alina omutima omulungi kakanya akamaamaala kali kyagala efuuka ensonga eyitiridde yatuvuma omusajja omukulu omwamba otya ndi gundi yanvuma ogobera omukazi nti omukazi yanvumye wakambukubuze ekyamukanyiza n'omukazi wakumalina emyaka 2 kiki ti omukazi yanvuma nti ekyo kyokka egamba nakyo nina obbabuliranga seeka nti tubeere macuwa ekyabadde kunamwere muleme kukitwala kukiteeka mu balala olulimi olwo lwokozesezza muwala namuwala n'ekimala tolemeza kuwalana n'olinya akabaati ne kagwerayo tefuuka Namulanda ogenda kukozesa wakati wa NRM ne opposition. I just want to get your answer. Yes, are you going to use the same language? Kakubulira ne kanu kubanga obedde oyogera ngansi kakubulira ne kanu saagala obeere hipo okumanyi oleeso opposition mu bantu olulimi lwe lumu olwo ogenda kuba waliwo gwe nalabya tweetinze yabadde Winikiza honorable Winikiza nduza yali leader of opposition yagenti naye bannange owa 71% n'owa 21 sima 24% ate wa 71 wakijja nyakyo wa 24 bwomegga ate lwaki obuma kyevuddenga kubuuza are you going to use the same language webalenje ssebo Haji Umar kansokere ku kino nkubuulira amazima mubamu kubannumye kati ngenda kubulira opposition otegere nti kijolaga gyendaga sina gyendaga nze ntudde wano mbuuza ntangaza eggwanga mubamu kubannumye mpuuga yannumye lwa nsonga 2 mpuuga yajja na ideology endi mutwe asumani basalira yannumye opposition nelukago opposition yannumye oleme kulowooza nti ndikumye n'abo byokka abo bannumye mukulu yiga mu studio mwali mwogezi wa NRM mu Masaka City mukulu yiga nkwaniriza sooka obuze kutuuliriza yanzanyo ajumalo weewaawo ekitange koza ni baga mani abadisayiningira kakunja kunalaba ku mukolo gwa president nga bamutwalira certificate sibo nze nali mayimwe mbyeyiza azino sebo nofubutuka eri noga nti kati wanteekawo president Museveni kukibegabega engoye za pati tewali tuka mweziri ani azirize waggulu eyo mu secretariat leka naawe bamwogera naye ate era nga ziyitira mu secretariat asawa mumanya bwanyage nti emboozi gyenyumya wanebeera wakati wange naawe njagala olioyende kasita wamumanya omuwuliriza teyamumanya njagala okulamusa kubatuliriza n'okulamusa okukulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bamaama bange bakristu kama katonda yebale bakeesa ate n'okubaba obulamu njagala okutandikaagi n'okusaasira abo abali mu ddwaliro n'abo abaviiriddwako abantu baabwe ate n'okwebaza Allah tebakyawadde obulamu natussa ne tulya ne twogera ekyo nno kya ttendo Haji njagala okusooka okuyozaayoza kwebaza abalonzi mu Uganda yonna abasobodde okulonda omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ate kyamaani w'ekibiina kyaffe ekye-NRM ate lumukkiririzaamu nti akyasaanidde okubeera omukulembeze w'eggwanga njagala obeebaza mwenna kuba nkimanyi nti Pulezidenti Museveni n'abatali b'NRM bamuwadde akalulu okusinziira bwe kitambula mwebale nnyo kuba akalu kano ke yafunye bwogera mu byawandiikibwa okuva mu 96 paka kati 2026 kano ke kalu kasinze okufuna ogenda kasinze n'akakyenda mu mukaaga kuba abalonzi ate tebaali bangi bwe batyo bwogoberera kuba yadde miliyoni 7 n'emitwalo 9 ezigwamu
olwekyo njagala omuyozaayoza ate n'okwebaza bannayuganda bonna okulonda omukulembeze waffe ekibiina kyaffe ekyenale bamuzudde nga yalina manifesito etambuza eggwanga lino. Njagala okwebaza abantu b'ekyote ate olwo ne babumuweesa kinyi waliwo eyamutiikirize ng'akagamba okumuwa okuweesa ekkinyi baba bakoze batya anti okuwa obululu obungi bwobadde tosuubira kuba ekisanja ekiwedde kwe kuyira akangi ekisanja ekiwedde yafuna emitwalo 2 munne n'afuna 2.4 ekitegeeza nti yamusinga 10,400 ne kati baakamuwadde n'amusinga gumu 3 ekitegeeza nti bamuweeredde ddala akangi ennyo bakayiyemu kwegabuli yabadde ajja okulonda kuba era mbeebaza nnyo abantu b'ekyotera bamaze okubbulula kyotera ate ne mwebaza nga ye vice chairman wa Buganda okubeera nti Buganda ezzeemu okufuna ababaka b'NRM okuviira ddala nga mu 2006 kuba okuva mu 2006 paka kati 2020 okutuukira ddala mu kisanja kya 2021 paka kati we balondedde ekirala ababaka b'NRM mu Buganda badde bakka badde bajja bakendeera ne kati bw'otunuulira ennonda eno gye balonze kuba kati twafunye ababaka 6 mu Buganda naye lwe tubadde tulina 3 mu 3 teeza yadaabuliizi n'olwekyo twagenda omulonda ekkololo nga tumulaba nti mobilization n'olwekyo njagala okwebaza abantu bonna abalonze ababaka ba palamenti kimanyi nti buli muntu yagenza okulonda oyo bwe yadayagala alonde era njagala okubategeeza nti gwe walonze n'atayitamu Mukama Katonda tannamuwa mukisa naye bano abayisemu Mukama Katonda yabadde omukisa ate be bakoze gulawundi zaabwe n'olwekyo nze mbeebaza okulonda okulungi okwo ate ne bagoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda alondodde ewaka n'olwekyo ate njagala n'okwebaza security nti yakumye eggwanga nga bwerinodde kuluma n'ensalo ekyo kyo baakikoze era njagala n'okuyozaayoza baganda bange abaka ba palamenti bonna abayiseemu abanga ab'NRM ate njagala n'okwebaza abasente ba disitulikiti betwakamala okulonda olunaku lw'eggulo njagala okuyozaayoza Mwanyinaze Rosette Nansubuga yawangudde ku kadi yaffe y'NRM wane Kabonera n'agenda ku lukiiko lwa meeya olwa site ate njagala n'okwebaza abachairmaani ati nga chairmaani Saasira Peter ow'ekyotera yawangudde naye bakasala bonna ab'NRM n'abafuna njagala okwebaza muganda wange John Kakande ku Masaka disitulikiti yawangudde obukulembeze bw'ena njagala okwebaza muganda wange Bulegeya Julius Komansimbi yawangudde kwegamba NRM ogiraba nti ezzeemu okudda waggulu ate era njagala okubeebaza bonna njagala okugamba muganda taata wange Naagimayanja nti Kalungu eyo zezimu ku disitulikiti zetusuubiramu NRM okuwangula kubeera yeriyo ge mazima era Kalungu talina kuba wa independent osooka muwala baba bayita abakwata fulaga nedda omanyi abantu babikka wa DP era alina kadi ya DP kyekifuula omuntu munnakibiina ku kadi only that kasitoba weesimbawo oba olina okuba ne kadi ya pati nze nno mbadde ndowooza nti omuntu okubeera munnakibiina kubeera memba ng'ogoberera ideology y'ekibiina ekyo the moment oba ogoberera ideology y'ekibiina nga gyokiririzaowakibiina kati kadi njirabanga omusiraamu lindako kadi njirabanga omusiraamu n'entalabuusi ninga bwolaba ayambadde entalabuusi nga nti musiraamu kaakati nga bw'ogambye nti alina okuba ng'agoberera eki kati nziramu okubuuza okkiriziganya nange nti alina okuba ng'agoberera ideology y'ekibiina ekyo nkikkiriza oyo ye munnakibiina kati nziramu okubuuza Honorable Isa Sekindi wa kibiina wa independent kuba singa yali agoberera semateeka w'ekibiina yali aliko wakali kuba semateeka w'ekibiina ideology forget semateeka nze political ideology eyiye nga ye yekkiririzaamu nga ye akalulu yakawatayo aka president alina eyiye kuba singa yali agoberera ya kibiina yali aliko wakadi
amanyi kati omanyi oyogedde ku kiri bwe kigamba kati omenyewo kiri kye twasoose okwogera kubanja ogambye nti yiga singa yali musiraamu singa yambala entalabuusi yiga singa musiraamu yiga singa musiraamu singa asaala si ntalabuusi kati nkyenji mukulaga baganda bange abeekalungu onoonya ensonga eyamizza Honorable Bamulanga Kisempijja akalungu nawe nyini woli no wenyamira haji yenyini akugambye nti bakulembeze baki Balana. Simpalana. Netta. Wuliriza. Ne kwabadde agamba nti yayiseewo ku independent. Mu kachiko ke nali mu Kalungu talina kaaliko. Okitegedde? Nona lebo sekindi ne talina kachiko. Ninjoba talina position ku ye we bali nnyo. Wabula ali mu parliament enegendo kugwako mu gokutano. Ng'omubaka alina kadi ye nali. Naye kati ono lwe bamulonze wa independent era kati kinisanja agenda kukola bibye era bwe tuba tubalaba bakaba parliament abayise mu Buganda aba NRA sekindi tetumubala kuba bwe obala sekindi none mukibi omubala eyawangudde Kayemba Solo kuba wa independent tulina bw'omubala kati era n'ennupu bw'ebeebala tebala magoola era magoola waddemba okubeeramu abenaali mu kuŋŋaana najjayo waddemba abaddipi okuŋŋaana n'agenda kuba waaki webale nnyo naye abantu beekalungu okulonda kwabwe kwennyini balinga abatakyangala Sempijja yes abamukyawa ku birungi byabakolera ye bwe kiri Honorable Bamulanga Kisempijja abantu beekalungu okutandika okulima emmwanyi Sempijja naye mu kumumma akalulu era ati nga bwagambye nakyo oyinza okusanga ng'ate abadde ayagala nnyo Sempijja ate mukwano gwasinga ye sekindi kyayagala okuleka wano ye mukwano gwasinga era wano oluli abadde aganze sijjagana kuwambi ntozowulidde bombi ati nkujjira sibombi ati agambye njagala ajono kyenjagala agi mayanja atugirewo kiyamaani wa disitulikiti y'e Kalungu ow'enaalimu yeesimbawo n'essewungu ku kadi y'enaalimu Haji Kiganda yesimbawo n'akwata kadi y'enaalimu ya constituency Kiganda twa ye chairman w'enaalimu Honorable Aisa Sekindi n'ayita olukiiko lw'e Kalungu olw'enaalimu ate lwatatwala ate lwatalinaako obuyinza nga lutambulira ku ntoli ekitegeeza nti Kalungu baaganye okulonda Sempijja bwammane anti ng'omubaka alinamu minisita ono era bino byenni mu kugamba Kalungu kati bagitutte mu opposition kino ekisanja ekyokubiri kye tuliko era ebiri e Kalungu ebiwanguza mu opposition byebijiri mu giwangu anti aji wenzikiti kyeri mu kulaga kubanga haji buli kisanja tebamuvuganya ate enkiiko zombi zibadde azibeeramu ng'ayagala nnyo Sempijja ayagala nnyo Aisa kati nga bwe bavuma Sempijja ng'ali wa Aisa ng'enkyagenda wa Sempijja nga nti nga bakuvuma kuba bonna abakola ki bonna bantu kata n'olwekyo netusanga okusomooza okwo n'ekirala kyenjaga kusembayo ng'abuuza ku bantu tetunnabeerawo ti ffe tulwanisa omuntu alina kaadi y'enaalimu mu Uganda Masaka ebikolwa byo byebikumisa kaki bw'okola obulungi owangula Nansugga yawangula kansala nti abatawangudde mu Masaka ebikolwa byabwe andi mukwogera kyangi mpayo ekikolwa kimu kimanya kabonera oyo asiimwe Mukama Katonda yamutuwanga kirabo naye njagakogeraayogeddeko njagala njogere ku Haji kyabaddanga nnumbirako kiwulidde nga nnumba tibayiga kakati njagala omugamba Haji kino njagala kigamba nze emyezi 3 gye tubadde wano nga tunoonya akalulu mbadde sina candidate wegamba nti sinabadde namwogerako mbadde njogerako abo beetambula nabo ne pulezidenti Museveni bwe twagenda Kololo twagenda misana tetwalondako munzikiriza nti alonze tomulaba buli omu yagenda n'opozisoni ye
yegwawuliriramu emirembe era bakikkiriza Pulezidenti Museveni kyetumwebalizaamu otuwa eddembe nze nendaba ng'omuntu ava mu lijjo bwe nakera mu byafaayo nga kuleeta amasaka tetunanga kuva ekyamaani w'enaale ng'ate muganda waffe mukwano gwaffe ate nga bwe tutunula mu Buganda yasinga mobilization nga yaluna Kyemekaso era nze ne mubeera ku mikwano gyange abo nebampalana n'okukalekayo ositege ne bandaba nga nze atategeera babitwala pasono webale nnyo ab'olukiiko lwo abaali bakyamu kyagaga nti ab'olukiiko lwange kuba nze kwendiriko bwomu nze mwogezi w'enaale era nkimbiko omwogezi w'olukiiko ato yagadde enkulu nnyo olukiiko kwotuula kwetula n'abalala bammemba bakuwalana nekwabo beetula nabo ku lukiiko tewali yeesimbawo palamenti naye bannaffe nga bwe tuva Masaka City kuba abalonzi twali 100 nze ne Nonyamu Baaji Namuyimba Baaji Jamiru Miwanda ne Nonyamu ba Lozeti ba Kenya ne Nonyamu abantu abalina omugongo nembaga nti amazima amatuvu nga bwe tuva mu lijjo mutuleke Kalwango atuwangulire muki mu lijjoni yaffe nga tuwagidde owaffe owaawa ava mu lijjoni yaffe era yes ezavaamu obululu obungi obwaweebwa Kalangwa eyasinga yali yaba Kalungu ate Site anti nkujjira Site nebayaka kuba Site abawa Kalanga baali 42 Kalungu baali 6 Kalungu baali 3 nedda ate lukiiko lwammwe balina 4 nibabawo ne basentebe b'amagombolola mulina amagombolola ameka anti mulina amagombolola ameka bonna tebakuba balinako ne bakazi ndi mukubuulira n'omubaka yennyini ono wa independent teyalonda Kaso era n'okulonda teyalonda weebale nnyo kwega tiyakuba n'ono yennyini gwe basudde ne teyalonda yaliwo n'ekiganda teyamulonda teyaliwo ate ovaawo cyangwa oweewa mwe yagenda okulondebwa twagala tubabuulira amazima katutansa ebyobufuzi ebirala biri tubimaze wabula ate abawuliriza baberekirya ye Mayanja Yusufu Soweri yalonda Kati